Katonda ono bwe tuweereza okula naye mu nkolagana naye progressively okuva ku step emu n'odda ku ndala, ova ku step emu n'odda ku ndala, otambula naye ng'okula enkolagana yo naye. Kakati kambuuze wamma, Katonda asobola okugyawo embeera y'emyaka 3 kati ekizibu kyo kyeki? Ekyo kimaze emyaka emeka wamma? Ne basindika Samwiri nabbi agende ateekeko amafuta kabaka. Bwe yatuukayo Jesse n'aleeta abavubuka be bonna batabani be, naye nga Dawudi taliimu. Samwiri yali musajja ng'alaba, Samwiri yali nabbi nga tabuusabuusa, naye ku kino yali akimiisinze wano. Bwe yalaba Eryabu Mukama n'agamba ani akugambye? Si y'oyo. Ne balinda okutuusa Dawudi bwe bamutuukako n'abuuza muzeeyi. Buli gwatuukako Mukama amugamba si yeye. Kati Samwiri ne kimusobera, nawulidde bulungi oba nawulidde bubi? Mukama wantumye mu maka ga Yese okufuka amafuta ku kabaka. Naye ate buli ajja yenna ndaba si yeye, aliwa. Amagezi ne gamujjira n'abuuza naye Jesse, abatabanyi bo bonna bali wano? Yese okumugamba waliyo n'akalala kali eri mu ddungu mukaleete. Ate okumuleeta wati Mukama n'agamba nti yoyo bw'oba ofukako amafuta. Amen. Naye ekibuzo kigamba bwe yamufukako amafuta g'okufuuka kabaka yafuukirawo kabaka? Kyengezaako okulaga ekyo. Katonda asobola kuba nga alina kyakwitidde nga Samwiri tanagenda kuteeka amafuta ku Dawudi. Amiina. Ag'omulwatu mu public. Dawudi already yali yeyawulidde Mukama mu ddungu ng'aliko amafuta. Owulira enjala ku bintu bya Mukama. Olaba omuntu awulira enjiri n'ekunyumira nze nali sinalogoka. I used to watch Joyce Meyer so much nga siri mulokole. Naye nga ndaba byayogera ninkolera. Ne nvaawo ne nkwata safuri yange n'egenda mu kikatuli kitange oba gye nakulira eyo. Ku myaka 10 ze mbagamba nali nkulembera esafuri ku pali 10 years of age. Naye amafuta ago gaba bwe gali. Nene ekiseera kituuka Mukama n'akubaka. Kati Dawudi ono ye yali kabaka naye ng'ali mu ddungu. Kyengezaako okugamba ekyo. Dawudi mu ddungu already yali ng'alina emirimu gy'akola egy'okulembera endiga, ng'alwana n'empologoma, ng'alwana nakyo n'akijjako endiga ya taata we, nga teri amutaddeko mafuta. Kati aze mu public bamutaddeko amafuta okufuuka kabaka. Kati tegeeza nti ebintu bino bigenda mu steps. Amen. Njagala kuwulira my experience yange yali bwe nanoonya emirimu kumala emyaka 3 nga nvudde ku university. Okikakasa twawandiika application gwe maani. Twawandiika hereby apply, I'm a 23-year-old Ugandan with a bachelor's degree kino wandiika ebbaluwa ennungi n'okugiraba tebagiraba nakoluusi. Now me I didn't know nti Mukama ebyokunkozesa yali tabimpitidde. Naye ate nalina okuyitayo. Bwayita emyaka 3 nenfuna akalimu kange akasooka nga si kabi nnyo. Naye bwe natuuka yate ne nintama. Nina abantu benkola nabo ebintu ng'ekyo babikolamu etima, kulwana, kwekyawa. Ningamba this is not my kind of place. Wayita emyaka 2 ningamba nze wano nvuddewo nenziruka. Kugenda okusoma ebweru nenkomawo ate nga ndi mu birala nnyo. Amiina. Kati later on nga ngenze ebweru mazeeyo omwaka gumu nkomyewo wano. Nenkola omwaka nangoba mu mirimu kwe kutandika kwekozesa. Bw'oyagala ojje anti baakugamba waliyo nabbi w'amaanyi akuteeka omukono ku mutwe n'ogw'ekigwo. Nti olumala ku gw'ekigwo ogenda ku Monday ng'omulimu n'ofunirawo. That's not God. Jomba ndaba ku TikTok nga abasajja bali kujerenga omusumba. Oba ne gwe n'alagirako wano. Bayinza okuntabukira. Sande kyamukoze ng'exam. Omusajja nabbi ali kusabira omuntu. Omanyize ndi musumba ate ndi mulokole naye waliwo ebintu bisikanya nabyo mu balokole. Ombali kumusabira wuuno wano. Tunule wange. Sembera keno Katonda. Ali kumusabira.
amutaddeko omukono amuziiza omutwe bw'ati amulemeddeko. Kati ne tugamba omwana n'akomentinga, it seems the man has refused to fall. Kati nange kwe commentinga ne gamba, who told you the objective is the man to fall? The man said, stupid, don't you see what is happening? Ne nange mutuufu nali nkiragi. Kati twagenda ne twerimba, kati njagala oteekemu amagezi wamma. Kati bw'onzinga omutwe n'okola bw'oti, mba njagala nange balansinga ensi, nja kukuwa ofuna emirembe gyo, nja kwegwisa munnange musajja wankobe agala kulaga amafuta. Kati tetutegedde enkola za Mukama. Oba wasabirako omuntu n'agwa, tetegeeza buli gw'onoosabira alina okugwa. Tulinga abali mu drama katemba. Kyawandiikibwa ki ekiraga nti omuntu bw'agwa wansi kitegeeza Yesu ali mu kifo. Balokole. Kati tulina okutegeera enkola za Mukama. Nabagambako obujulizi buno. I've seen so many things that God can do. There was a woman who came with a broken leg. Wano wakati nga tatambula, atambuza miggo. Ng'ali mu kusomesa bwenti, nga bw'ensomesa bwenti. Omukazi yasuula emiggo n'atambula. Tewali kweneenya, tewali kigwo. Kati wagala omwesibeko, omuteekeko avulunguke, nti olage nti olina amafuta. Kitegezaako okulaga. Nkututte eyo okulaga nti tekisoboka okugamba nti nze buli bwe nkola bwenti, Mukama akola bw'ati. Tulina okutegeera enkola ze. Enkola gye nziza okulaga leero nti Mukama akwimusa mu levels. Wamma olaba Isirayiri bagamba balange Dawudi okubya empologoma tumukubire mu ngalo. Wapi? But the anointing was there. So there are things that you can accomplish without public notice, without people knowing. But that does not mean you are not anointed. It doesn't mean that the Lord is not taking you somewhere. There are things you do without everyone or anyone realizing. But that doesn't mean because you're not in public that the Lord is not with you. Amina. Nze abalwadde be nasooka okusabira okuwona ne kamera tezaali. Mulago sabira ono naawona, osabira oli naawona nga teri abiri tolina kusumba. Kati Dawudi obuseera ne kituuka kati bamutaddeko amafuta public. Wadde baagamuteekako public teyafuukirawo kabaka. But bwe bamuteekako amafuta aga leve ey'okubiri, awo yaviirayo mu public n'akuba Goliath. Engeri gye yakubamu eddubu n'empologoma, yagamba engeri gye nakwatamu ekipologoma kino ekinyonga, guno omusajja guno oli kuvuma abaana ba Isirayiri amupeemu chansi soka engulumbe. Naye kati gwe wali badde eka olabirira endika za muzeeyi, ekikuleese mu lutalo kiki? Gwe ki ekikuleese? Endika za muzeeyi ozirekedde ani? Olyoka ojja eno nti weebuuzisa nti ono omusajja anaamutta bagenda muwaaki. Kati Dawudi ye bw'alaba ekisajja nga kiri kusoomooza abantu ba Isirayiri, ye ekibuuzo ekisooka n'agamba iri teri musajja mu Isirayiri yonna asobola kulyawo omusajja ono. N'abuuza ekibuuzo, omuntu bw'ata ogusajja guno kabaka agenda mukolera ki? Bwe yabuuza ekibuuzo ekyo, brother we omukulu n'agamba kati kanaakayaye keebuuzisa biki ne katasobola, endiga zo wazirekedde ani? Kati amafuta Mukama n'akutwala ku leve ey'okubiri, wabaawo okunyoomebwa. Olugendo lw'obulokole bwe lutyo. Olumala okukakuza n'agamba naye 27. Omusajja ono bwe mulyawo bampaaki. Nga Dawudi ye ajukira experience ye n'empologoma mu ddungu. N'agamba buno gayi naye nsobola mulyawo. Ekibuuzo kyeyabuuza bamuwaaca nze mumbuulire. Bwe nkikuba kino ekisajja naye nkitawo n'ogenda badage Dawudi. Biki by'oyagala kukola? The man of God. Ekyo kikukakasa. Ekiseera kijja kutuuka bw'olemera mu bino ebintu bye ndikugamba bino n'olemera ku Mukama. Dawudi alikubuuza naye nze mumbuulire, Eryabu n'asunguwala. Yikana akasajja endiga za muzeeyi kazirekedde. Embeera z'oli kuyitamu ye n'amugamba kale n'alaba akavuluka n'agamba kwegamba mu basajja bonna Abaisirayiri kano kagayi kano kebaagala kaba enembwa kano akabwa kebaagala nti nwanagane nako. Kubanga ye omusajja yali amanyi nti okulwana kwa kumegana, okulwana kwa fumu y'endwana gye yali amanyi. Nga tamanyi nti kagayi kajja mulyawo nga teganamutuukako.
Goyino kuba kati oli awo oli kusaba Mukama, ayi Mukama mbadde nsaba bwe nkola kino onyambe kino ng'ate yayagala kuddamu mu ngeri gy'otamanyi. That's how God works. Amen. The God we serve comes in different angles. Gwe kyolina okukola kano akatono kakwolesezza kano, this small thing he has revealed to you, stick on that. Waliwo omusumba we mbadde ndaba ku TikTok recently, kansabe Mukama nti ekikulu siri popular tekinyambako osobola kwogerako ebintu ebimu simanyikiddwa nnyo mu ggwanga. N'agamba nze Mukama yaŋŋamba emyaka ena mabega nti ngende mpeereze wano, sifunangayo okwolesebwa kulala kwonna, nze ndi kwekyo. Kati mwabyegamba gambisanye Mukama ayogere nange akwogera nawe emirundi emeka, nze ekyali ku kiri. Ne ŋŋamba muzeeyi myaka etaano mabega Mukama tayayogera kirala. Ne neeraliikiramuko ate munnange mutabani wa musumba omunene mu Kampala. Mu mutima gwange ne ŋŋamba Katonda gwe tuweereza akuwulirayo kano, n'addamu n'aleeta akaama akalala, naye n'agamba kolamu kano, n'akutunuulira kolamu kano. Waliwo obuntu butonotono bw'agenda ng'ayongerako. Tukiraba mu bulamu bwa Moses. Kati bw'olaba tuli wano ne tumala ne tubeera abantu 10 wano, ojja kulaba akavuyo. Otegedde pejananko bwe banyawo naye omusajja oyo amaanyi agajjawo akozesa maanyi ki? Otegedde malala obadde muntu w'amaanyi nnyo gwe munnange gwe, kati agezaako okuteeka wansi wali katonotono olyoke obeere mu layini bulungi. Nze yankuba amalala because at school I was a little intelligent. Ekibala ekyo wama naye kinaamu buzibu. Bwe nali mwana muto abaana b'abagagga baali baagala nnyo okuba mukwano gwange mu primary. Go and be a friend with Mike, he will help you with your homework. Nze awo enfunye akabalagala yange kubanga bakaza break nali sirina. Nga kati okimanyigayo otakutereeza break nze ntereeze homework. Ne tugenda even throughout my school, high school, in Mbarara High School. When I came there, Mbarara ate ne geeyongerera ddala. Because in high school I contested and became speaker of school council Mbarara High School. Abaana 10 years. Bwe nebanga ntambula abaana olwagamba the speaker is walking. N'oyogeramu oluzungu wali bannange. Abawala ba Meriyo ne bagamba omusajja oyo ayogera genda mu ssemina n'ofuuwa oluzungu. Ng'amalala gali eri. Kati Mukama kye yakola n'atandika okuntema ebigere. Kye yasooka okukola mu mwaka gwaffe bwe twali tuyigira university, government neetema be sponsoring. They used to sponsor 4,000 kids. Kati bagamba we are sponsoring 2,000. Ne point zange enungi mupeeyo musimanyi ati bagamba kati gwe tosobodde kugenda ku government. Kati awo life neetandika. Amina. Mba nyingira university bwenti Mukama n'andogola. And I started a journey of humility. Amen. Naye nze nzikiriza singa Mukama yali andese mu level ziri. Kyali badde kizibu nnyo omwana. Addeyo nga tukuba kelele o anakirisi. Kugamba oli olugezigezi. Naye Mukama n'agamba ono nja mubakira wano. Kati olaba ndi ku kituuti kibo bambuulira nti. Tewalinda bye boy. I was oh my goodness. Ate oluzungu nayongera ku myaka 21 oba lwalagawa. Kati oluzungu ndaba teruvaayo bulungi ya. Naye kuwulira oluzungu lwa Mbarara High nga twogera. Waliwo omu yafuuka comedian kati bwe nali speaker ye yali chairman. Sagala kumwogera linnya kubanga ali popular. Otegedde. Naye oluzungu luli wali mwana nga kitogamba gwe. Mukama n'agamba amampaati nja gatema. Kati mbeeraawo. Mbeeraawo ndaba omusajja awulira ku street nga Mukama yeebaza omuhanye 12. Munange emirimu gyaffe gino gye tulimu. Akugjayo. Then n'atandika okuzimba. Naye nze nkakasa Mukama gy'antwala gwe bw'onoobeera nange n'oneezibako ojja kira. Kati ngeza kugamba nti amafuta gajja mu level. Amen. N'akubira Sawulo enyingidde endongo eyo gy'emizimu gimuveeko kabaka. Kati olutalo ne lutandika. Sawulo ayagala mutta. Kati naawe bakuli busy bakuba walokoka. Byebyo bye ndikugamba. Eno neyo olina okugitegeera. Amiina. Nze njagala gamba abantu bw'oba oli musumba olina abantu 10. Amiina. Teekamu amaanyi oweereze mu bantu 10. Ow'abantu 10 muveeko. Kubanga oli kyamuyitibwa ng'olina ekikyo. Tambuza ekikyo.
naye olina okutegeera Mukama bwe yali ayogera naawe yakugamba ki. Kalina mukwano gwange kino ojja kyogera mpola, ye ayagala nnyo ebibuga, gyali okupangisa z'hoteeri ez'amaanyi ezo n'akola obuweereza mu kibuga wakati. Ezibalyanga nenga naye mukwano engeri gyendabamu, naye Mukama yakugamba obeere wana kikyogamba, abalala banemwanze kati mazeyo emyaka ebiri, ekyo kiraga Mukama yansindikawo. Kale wayita ebbanga ttono oba ekyo yali akola nga bakwata baasi abantu babajja eyo wala ne babajja eyo wala ne babaleeta. Kati ngamba naye muzeeyi okwata otya baasi okujja abantu mu kifo gindi ne gindi mayiro 5 nti bajje batuule mu kibuga kamera ebakwate? Otegeera kye ngamba? Kubanga kiraasi. Kati recently mbadde ndaba message gy'ate renti egenze e Muloka, eremedde Muloka, ndowooza renti ogitegeera ey'ekibuga. Kine ngamba comrade, Mukama yali agamba obuweereza yakugamba ki? Bwengenda Kayunga ne mbulira enjiri abantu 10 ne balokoka. Wama amateeke ku baasi maleete nga wano ku Sande ng'okiraba kirimu nzingama yali badde nteeka y'obuweereza si bwe kiri. Kati that's where we are. Twagala nnyo ebintu kubikola mu magezi gaffe ate ne bituuka ne bikola ki? Ne bitutuulira. Olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo Dawudi n'abuuza Mukama nyambuke ku kyonna ku bibuga bya Yuda. Mukama n'amugamba nti yambuka. Dawudi n'ayogera nti n'ayambuka wa? N'ayogera nti e Kebbulooni. Olwokubiri komaawo yamubuuza ngende mu nsi ye Yuda, mu bibuga bya Yuda. Mukama n'agamba oli wadde ebyo mutamanyi genda. Naye n'addamu n'abuuza naye mu kibuga ki kyennyini? Mukama kwe kumugamba Kebbulooni, kubanga ekibuga ekikulu baali bakiyita Yerusaalemi. Teyafuga Yerusaalemi omulundi gumu, yasooka kutuula mu Kebbulooni. Mu lwokuna Bayibuli kyeva egamba nti awo ne basajja ba Yuda ne bajja bamuteekako amafuta ne bamugamba kati gwe kabaka, naye ng'ali mu Kebbulooni. Yakola naye emyaka 7.5. Kati wano wensinzira obutakkaanya n'omukwano gwange abadde ayogera gamba nze Mukama yangamba myaka 5 mabega, kati bwe mweyogeza Mukama ayogerera mu emirundi meka? Nze yayogereraga ekyo kyamala ne ngamba muzeeyi olimba, kubanga Mukama ayinza okugamba genda mu bibuga bya Yuda, ogenda mu kiwa kiriwa? Oyogera Yerusaalemi oba Kebbulooni, ebibuga byali bingi. Olina okuddamu n'obuuza n'ogamba Mukama naye kyennyini kiriwa kyoyagala ngendemu? N'addamu n'ayogera specifically. Singa Dawudi yagenda Yerusaalemi nga tagenze Kebbulooni baali mukubye, kubanga obukuumi bwa Mukama tebwaliyo. Epulogulaamu y'eggulu yali egamba obukuumi bwe buli Kebbulooni. Bw'onoomaliza stage ya Kebbulooni ojja kufuga Yerusaalemi, Isirayiri yonna. Otegeera kye ngamba? Ne bamusanga Kebbulooni Mukama kye yamugamba abe. Ate ne baddamu ne bamugamba kaakati omanyi tukukkiriza tutaddeko amafuta kufuuka kabaka waffe eri Isirayiri yonna. Ebintu bitambula mu levels. Ekyo nkubulira mazima, ebintu bitambula mu levels. Olina okulemerako mu level eno gy'oliko, alyoka akuwa amafuta agamala mu level eno. Bw'anaakuta ogende mu level ey'okubiri. Omusajja yatandikira mu mpologoma n'eddungu ne bamuteekako ku tufutafuta twa public, awo n'akwata Goliath n'amulyawo. Olumala okukwata Goliath, kati wuuyo alwana entalo afuzeeko katono Kebbulooni, wuuyo amaliriza omulimu gwe Kebbulooni. Ne bamugamba kati Isirayiri yonna yiyo. Amafuta baagamuwa Samwiri ekisooka 16. Bamugamba ojja kufuuka kabaka, naye tofuukirawo kabaka. Mulokole tegeere ekintu, tofuukirawo kabaka. Era omuntu yenna akugamba jangu kanisa yaffe fegaffe bikolerawo, manya nti oyo si Katonda wa Bayibuli. Nkuwulidde amazima, oyo si Katonda wa Bayibuli. Katonda gwe tusoma wano mu Bayibuli, step at a time, a step at a time. Bagamba nti yatonda eggulu n'ensi mu nnaku 7. Bw'ozizeza ennaku zino ez'essaawa 24. Kwera okakasa nti yatonda eggulu n'ensi mu nnaku 27. The Bible says that one day is equal to 1,000 years. Oyinza okusanga ebintu bya bitondera emyaka 7. Lwakwa Bayibuli etugamba olunaku ne luta olulala ne luda. Ebintu bitwalako time.
ate Mukama bw'aba n'akola ekintu ekinene akitandikira wansi mpolampola. Mukama waliwo kyazijukiza. Waliwo omusajja wa Mukama mukwano gwange abadde abuulira mu sitoola awo. Waliwo omusajja wa maanyi nga nabbi wa maanyi. Mukwano gweze simumanyi oli naye ono bye yaŋŋamba. Yali musajja ng'ayingira crusade ng'abantu balokoka ng'ayina ne ssente nnyingi naye nga takolanga buweereza. Mukama yali tannakimugamba. Kati Mukama n'amugamba kolayo obuweereza. N'akola obuweereza. N'akola crusade abantu nga kakaaga ne balokoka. N'agamba ndakikuba bajja kutandika kakaaga ne bayingira. N'akola tente enene ssente we ziri. Ebyuma ne batuula abantu nga kakaaga. Haleluya. Wayitawo emyezi ebiri ne bafuuka 3,000. Wayitawo emyezi 5 bafuuse 1,000. Emyezi 8 bafuuka 200. N'addayo kubuuza Mukama, Mukama kiki ekiwo? N'amubuuza gwe bw'oba ozimba otandikira waggulu, otandikira wansi. Bwe yali eno ng'akikuba ku nseera abantu n'agamba kiri. Tusobola kutandika nakukaliza katonotono. Kyekyo ekitakola ekyakola yakutwala obujesu kyatandika nayo. Mu butuufu baatuula bangi wasooka. Babamu. Mukama n'abatema mpaka ku 40. N'ataano nabo tebakyategeera bafuka 40. Kwe Mukama ki? Nze wampita nakuyita mutabani naye omuntu bw'oba ozimba otandikira wansi. Oyo Katonda gwe tuweereza. Kali Mukama kakana tandika okuzimba mpola. Oyo Katonda wa Bayibuli. Oyo wa spidi oyo simutegeera bulungi. Oyo amafuta go matono galiwa. Batuteeke mu kibiina wamu tulabe. Sisaizi y'amafuta kuyitibwa kwa Mukama ku bulamu ne programu gyali n'ebyobulamu. Ani ategeera kyeŋŋamba? Kati obulamu bwo butambule ng'omanyi nti ekikulu kasita wano wendi wano ku lebo gye ndiko ntambula naye bulungi. Bwe kiba nga kiri oke nywerera awo. Bw'oba okakasa nti eno lebo gye ndiko nze Mukama wange by'aŋŋamba bye ndikukola. Ndikutambula naye kiri oke kati gwe nywerera awo. Every anointing has its levels of battles. Every anointing has its privileges. Amen. Olowooza kwera omuzimu ogulumba gwe gulumba Michael gwe bolo okikiriza bwe bampita omulundi ogusooka kubuulira enjiri mu kibuga wakati. Amasannyalaze gaavaako Kampala ne gavaako Ntinda ne gavaako Kisaasi all the surroundings for 2 days. Oyo kirabyeko. Eri mukwana gwange nabbi nanga naye kasajja gwe kyositudde tukitegeera. Oyingira otya ekibuga ate emizimu ne gijja w'amasannyalaze gaabula ku Lwokutaano paka ku makya g'Omukaaga paka ku Sunday evening we gaakomawo. Then agamba n'addamu n'ampita nga wayiseewo emyezi oba 4 ne gaddamu ne gabula ekibuga kyonna. Abaali nange bakijjukira bulungi. Buli lepo ya anointing gy'oliko wabaawo entalo zaayo. Kati bwe bakuyita mu kibuga sitaani tajja kwolona budde bwe kujjako amafuta amasannyalaze ga kibuga kiramba kubanga kati ajjako gaaki. What impact are you going to make? What impact are you going to make in the realm of the spirit? Bw'okyali ku levo y'okugoba omuzimu gw'ekika guno ez'abasamize gye baneenya mu bibuno. Naye waliwo emizimu nga omuzimu gufuga mukono namba mukono yonna. Sitaani tajja kwonoona muzimu gwo okugulumbisa gye James. Agamba James waliwo no kijja kukola kino ez'okukyalo zijja mukwata. Naye kati kano akasajja engeri kalaga kamayiko kano tukasimba ogw'ekibuga. Kubanga nange yerevu gye ndiko. Nyebuuza wama lwaki abantu obajja e Misiri oyagala kubatwala mu nsi ensuubize okuva 13, 17. Ate gwe mwennyini Katonda yatonda eggulu n'ensi oligamba bajja kuyita wano kumpi wano kabayiteko ewalako. Kubanga bwe bayita okumpi bafunayo okusoomoozebwa balikyusa endowooza yaabwe ne baddayo Misiri. N'abayisa ewalako. Programu eki okubatendeka. So Mukama n'agamba engeri gye bavudde Misiri kati tugenda okukola batwala obayiseeko walako. Kubanga basobola okukola ki? Okuddayo. Ekitegeeza nti Katonda mwenye amanyi nti life erimu olutalo. Kkiriza gaana oba oli mulokole oba toli mulokole life erimu ki? Olutalo. Ekirungi ky'olutalo lw'omulokole nti okuwangulakwo kuli assured kasita olemerako. Amina.
Bwetalo z'empiseemu ozimanyigwe ezimu sizogera nako. But I have seen God deliver me from one level, deliver me to another. Waliwo olutalo lwali golokose lwali genda kuntwala mukomera. Lwali lunene. Ne luyimuka. Nemba confusing nga Mukama agenda kukola atya. Netandika okusaba nasaba bwandi waka nga n'agasaba sirina. Ayi Mukama, ayi Katonda wange, ntaasa Mukama, Mukama wampita, nze mayeko, saawa 6 ziizo, saawa 7, saawa 8 bwe ziti. N'agamba yimuka kompyuta yo otepinge ebbaluwa eyogera bweti ne bweti. Oyo Katonda gwe tuweereza. Tekinamala na mwaka. Navaayo speed. Ebbaluwa ya pages. Bwe nagiwandiika omusango gwakomaawo. Naye nkakasa baali begamba tugenda kasiba. Akakasajja kakolera wa kakawutanti ka good tugenda kasiba nga bandi busy ate ebigambako banene. Ebigambo by'okusaba byanzigwako omanyi netanga kati omuwaana. Yes, nze bwetyo bwenkolanga bitabuse nendeka Lord I glorify you. You're seated high above, you're exalted high above, O King of glory. You are the Lord of lords. It's a privilege for me to serve you. Oh my Father, you are all my food. You are here before the foundations of the world. You are the rock of ages. I glorify you, Lord. Nengwa wansi. Nenechusa. Negendo kule pop. Ha. Nenchula computer no jola biyo. Newandike baluwa ya page nya. Bali somo kama you cannot handle this man. Tonya wobita mumuleke. Nemwe kavulire Katonda. Luli lwali luntutte. Kubuli kolimba kibi. Olutalo lwali luntutte luli. Nezireka omusumba mukwano ganyuma mwana aposo. Nsabira apo nsabeko edembeera. Tuba bitsaye kwa nchikwata mu wanzi mama. Ayi Mukama. Ngalawo fayire yegoberera mutabanyiwo. Nasaba. Nempula yesala temazi. Nezirayo wakanange neteka kendala. Gweloza abasumba tetulina bizibu. Bino byenkubuulira mbikubuulira kubanga nange nasaba Katonda n'antaasa. Yesu kati lwaki nfuuka omusumba kubanga byempiseemu nemulaba ng'akolako naawe nkubuulirako ekisoma Bayibuli ne tukikola. That's what makes a teacher. Amina. Buli olutalo gwe bwetyo nenga naye Mukama ekintu kino wakimala gwooti kino ekintu wakiyimiriza kino nja kuweereza. Amina. Tewanayita na myezi 8 mundaba wano kyali kindi bize wano naye ng'enjiri ngibuulira. Entalo Mukama yeebazibwe. Kati Mukama n'abagamba nti mugenda kuyitako ewala kubanga bwe mbayisibwa kumpi mujja kugamba kati bino ebya Mukama nze katuddeyo Misiri soke tujje ebibala bya Misiri kubanga mutuufu twali basibe twali badu naye emmere yaliwo. Omanyi endowooza yaabwe yali nnyo ku mmere. Kati otuleese wano mu ddungu tewali na mazzi lekala tukire wano lwaki eri twali tunywa amazzi ag'emugga Yoludaani oba bakita batya river Nile. Siwali mulwanyi bw'atabaala eyeeyingiza mu mitawaana egy'obulamu buno. Alyoke asiimibwe eyamuwandiika okuba omulwanyi. Alyoke asiimibwe eyamuwandiika okuba omulwanyi. Nti abantu bagambe ewala kumpi saagala bayiteyo bayite n'ewala ate bayimire mu maaso ennyanja emmyufu. Oye Katonda gyali kwogera ne Musa. Amina. In verse 10, the Bible declared, and the people cried out to Moses and unto the Lord, they said, is it because there were no graves in Egypt that you brought us here? Oye Katonda. Abajja Misiri n'abayisa mu kkubo eryewala. Ate ali kugamba Musa wadde oyita mu lyewala ate togenda kyokka ogende mu maaso g'ennyanja. Oye Katonda gwe tuweereza. Musa n'abagamba nti temufaayo Mukama agenda balwanira. Naye ekibuuzo kiri kimu. In verse 14 the Bible says, and the Lord will fight for you and you shall only be silent. That's what Moses is telling them. Nti temutya nga bali kulaga Abamisiri babazze bali kubagoberera. Musa n'abagamba temutya naye nga Musa naye ekigambo takimanyi. Olowooza Musa yali akimanyi nti ennyanja egenda kweyawula? Ani akkiriza nti yali akimanyi? Ye yali agambye Mukama ongambye mbayimirize wano etukimala. Nkuwulidde bulungi. Sibuusabuusa kati wano wetuyimiridde wano.
n'agenda n'abazaamu amaanyi mu 14 Mukama agenda balwane naye mu butuufu Musa naye yali tamanyi kigenda mu maaso okubanga singa yali akimanyi 15 Bayibuli egamba etya Mukama n'agamba Musa lwaki oli kunkaabira singa yali amanyi enkola ya Mukama era agenda mu maaso yali badde takaaba yali badde agamba Mukama kikulinze nga bulijjo bw'okikola yagumya abantu ng'amaze batwala wali Mukama wabagambye abayimirize ate eno ku bba yali kaabira Mukama ekyo kikulaga nti naye yali tamanyi kiddako naye ekikulu akoze kino kye bamugambye okukola Katonda bw'atyo bw'akola nze mbadde mu bulamu bw'ensi nga mu butuufu ekiddako sikimanyi osanga gwe munange ekiddako bulijjo oba okimanyi naye nze nga nze Maiko oluusi ekiddako mu butuufu sikirinaako idea naye kasita ogamba nti kino Mukama kyangambye okukola kino kiwulidde bulungi ekikoze ali kubagamba bagende forward gy'abagamba mazzi tewali kkubo oyo Katonda bwe tuweereza ali kubagamba go forward naawe bwatyo wali kugamba go forward amina awo tumusitole tugimanyi naye Musa amugamba kale yimusa omuggo ennyanja nekola ki nekola ekkubo kyegezaako okulaga wano nti Musa mwenye yali tamanyi nti Mukama agenda kukola atya naye kye yali awulidde bulungi kyali kigamba nti abasajja n'abakazi bateeke mu maaso g'ennyanja emmyufu ekyo yakiwulira bulungi kati kubanga yali akiwulidde bulungi kwe kubagumya n'abagamba musirike Mukama agenda balwani naye nga metadi y'okuwala tagimanyi yensonga lwaki 15 Bayibuli egamba Mukama amubuuza lwaki oli kunkaabira abantu bagambe bagende mu maaso so leero tugimanyi obuwanguzi ne bujja ekizibu kyo kiri ki ekizibu kyo sikimanyi naye nze kyemmanyi Katonda gwe tuweereza asobola okugyawo ekizibu kyo Katonda gwe tuweereza asobola okutwala ku level endala naawe n'oba mu mafuta g'omumpologoma n'eddubu ne bakulabako mu public naye tekitegeeza nti entalo ziba ziweddewo Katonda gwe tuweereza akujja ku level emu n'akutwala ku level ndala